Baana kyaba abato Honorable Betty Nambooze bakireke be mwagalawo omukisa bajje baweerezeemu abataswana kwekkiririzaamu. Nti olaba His Excellency Bobi Wine yasobola okukuba dictator yali amaze mu buyinza emyaka 35 kitegeeza naffe tusobola okujja ku ballot paper yemu ne Honorable Betty Nambooze bakireke ne tumukuba akalulu. Gwe bw'oba owulira nga tosobola kugenda ku ballot paper na Nambooze abantu b'emukono ne bakuyiira akalulu. Akesimbalala nti abantu b'emukono bakyetaaga Nambooze so si ggwe y'ensonga lwaki otidde okugenda okuvuganya naye. Toyina ngeri yonna gy'oyinza kunkakasa nti ndi muvuzi wa mmotoka mulungi naye sisobola kuvugira ku luguudo kuli mmotoka nnene zirukululana. Omuvuzi w'emmotoka omulungi avugira ku luguudo okuli emmotoka ennene zirukululana wakati nga zimuwa n'eŋŋombe. Gwe bwe kiba kikwetaagisa Nambooze kusooka kuviira naawe okuwulira nti osobola okuwangula emitima gy'abantu b'emukono kitegeeza tewekkiririzaamu. Wenyooma era olaba nga toyina kuyita ku Nambooze kubanga Nambooze bw'aba alina kusooka kukuviira gwe sooka weebuuze ye okutuula awo w'oyagala akuviire. Baasooka kumuviira waliwo eyaliwo ng'era muganzi nnyo kubanga yenna abaawo ng'ali mu paalamenti kesimbalala nti baali baalonda mulonde ng'era muganzi nnyo. Ne Nambooze teyagenda ng'amukubira maviivi. Munnange sooka onviire okulembedde nange nzije nkulemberemu. Nedda yamulaga nti wadde gwaliwo oli w'amaanyi era abantu baalonda ggwe naye ate nsobola okukukyalenjinga era kyekimufuula ow'enjawulo nti yajjawo ow'amaanyi tebaaviira muviire. Kubanga obukulembeze si kulya munwe gwali envu. Obukulembeze kuyita mu nnimiro y'amaggwa. Obwo obukulembeze bw'olowooza nti olina kufunira kakeeka genda obunoonye ewali omunafu bw'oba naye wano otiddewo okuvuganyizaawo. Akesimbalala nti abantu b'emukono bakyetaaga buweereza bwa Nambooze so si ggwe. Gwate lwaki waalitidde okulabikira ku ballot paper emu naye kitegeeza oli mu kifo kikyamu w'oyagala okuvuganya abantu bakyamwagala mu kifo ekyo. Genda w'olowooza nti weewali omunafu gw'osobola okuvuganya gwatidde okuvuganya n'ab'amaanyi. Nabagamba nti amaanyi g'emmotoka tugapimira mu kaseerezi so si ku highway. Kakati gw'ayagala okuvuga akaweweevu nga Nambooze alina kusooka kuviira naawe okuwangula. Noonya ewalala w'osobola okuvuganyiza. Kitegeeza naawe kennyini wano oli mu kifo kikyamu kubanga ballot paper eri open teri limited n'emugibaako abantu 100 mwenna esobola okubamira. Lwaki ggwe oyagala kuvuganyiza wakati mu kaweweevu so nga ate amaanyi ga sitima tugapimira mu kibuyaga omungi akunta. Tulage nti sitima ye esobola okwaka ne mu kibuyaga omungi akunta gwe bayita Honorable Betty Nambooze bakireke. Gwe atasobola kulabikira ku ballot paper ne Honorable Betty Nambooze bakireke ng'olina kusooka kumufukaamirira nti nange empa munnange mpeerezeemu. Ojja kubeera muweereza kisassalala. Gwe ate olaba ekizibu kya Nambooze kikulemye okubuuka olwo ebizibu by'ab'emukono by'onoosobola okubuuka. Olwo ebizibu by'ab'emukono by'onooba osobola okubuuka. Atuviire naffe abaana abato tuweerezeeko. Nedda mugende babagulire swiiti munuune era ddala kituufu muli baana bato mmwe abalowooza nti ensi yakwata. Ensi si yakwata, ensi yakuvuganya. Era y'ensonga lwaki naffe tetukeerangako ku makya ne tugavaawo Museveni vaawo. Nedda buli kye twamugambiramu vaawo kyali mu ssemateeka nti emyaka gikukutte vaawo, ebisanja bikukutte vaawo. Naye nga tumugamba vaawo nga tumuvuganya. Era bwe yalemwa okuwuliriza vaawo ey'emyaka n'ey'ekisanja ne tumuleetera empologoma tumuvuganye
kubanga yali tayinza kuvaawo oba tayinza kuvaawo nga tavuganyiziddwa nti alina kusooka ku steppings down Uganda okufuna emirembe nedda alina kuvuganyizibwa buvuganyizibwa Uganda okusobola okufuna emirembe kakati gwalowooza nti mu nsi muno mulimu ebyavaawo nange ntuulaawo obeera okagudde naawe woyagala okulagira obuweereza oyina okuvuganyizaawo eno si kabineeti ya Buganda ate ne mu Buganda olusi bavuganyizaayo tya musajja w'egindi Ssaabasajja Kabaka asiimye musajja w'egindi Ssaabasajja Kabaka asiimye nedda tulage nti oli bamuweereza wanjawulo kubanga wajjawo enduli naye gwe otulaga bw'oli omulimi omulungi atasobola kukabala lumbugu nze ndi mulimi mulungi mmanyi okuwala naye ate simanyi ttema mavuunike be bano ndi mufumbi mulungi era nga nakukwatidde ku kyayi omukalu mufumba ne muwoomesa mufumbi alina okumanya okufumba ebika by'emmere byonna so si kufumba kyayi mukalu yekka so bano abaana abato be mwagala Honorable Betty Nambooze bakireka aviire mubagambe nti oluggi luli open okujjako era ddala nga baana bato nga tebannatuuka kuvuganya n'abantu bakulu bagende bavuganye ku bwedi boy mu masomero baddeyo basome bavuganye ku bwedi boy nalabye n'enjiri etuuse mu mizikiti sheeka omu yakutta akazindaala ate munnaffe babitugo byayo naye bo bakkirizibwa okubyogererayo ebikkakkanya abanyigirizibwa ne mugamba Museveni agende kyokka nga mmwe abammwe temwagala bagende kubanga abaffe baawangula Museveni teyawangula Museveni tumubanja kyaffe gwe Nambooze omubanja kyani kubanga fogamba nti Museveni agende nga bannayuganda amaloboozi because si gwe twawa si ye yawangula bwe baba abantu b'emukono bawa Nambooze gwe tojja kujja na bukanzu bwa Japan otaddeko obubaisikooti olw'okuba oli munnaddiini naye agende gwe nga gwani ategeerera abantu b'emukono kubanga fogga Museveni agende ku lwa bannayuganda n'ekirala tuli wakati mu lutabaalo naye ŋŋamba ye Nambooze mu musuulo olw'okuba naawe ŋŋamba nti Museveni akole kyaveeko tukole ddiiro kana akafo ka Betty Nambooze katono nnyo ku kifo ekinene kye twagala mutuwe ekyo mutwale ekya Nambooze tuli wakati mu lutabaalo naye omulaba ŋŋamba mbw ate suula omulwanyi oba tta omulwanyi anoze abalaba abangi ennyo ku sayidi ye naye ng'ate ye si mwetegefu kulekeraawo kubanga singa gwali gutyo Obote ne Muwanga bwe batta oyita ojooko Museveni yali asobola okusteppinga down nti kale ekizibu kifudde naye yasigala ye agenda mu maaso n'okulwana nkakasa otya nti wenzijjawo Nambooze ye ananziriza obuyinza wano tetuli mu buweereza era situwetaaga baweereza twetaaga balwanyi gwe opposition omulaba kkubira ate eŋŋoma naawe n'ozina mbu ate naffe tulina okubeera ekyokulabirako Nambooze 231 tajja kuvuganya kubanga Museveni tumutwala 226 omulimu ogwaleeta Nambooze kwali kulwanyisa Museveni nga tegunnaggwa tajja kuvaawo ne gunaatera okuggwa mu 2026 then atwaleyo ekisanja kimu ng'ali wansi w'obukulembeze obukulembera eggwanga then ajja kusteppinga down but as per now tituyinza kusuula balwanyi nga tuli wakati mu lutabaalo olw'okuba baluddemu tuleete ba substitute gwe ŋŋamba otya nti Manchester United eri ku Champions League naye ate Ronaldo talina kusamba ku ddiiru ki ng'ate gwe mupiira ogusembayo oba gwe gwa fayinaali oguweesa ttiimu ekikopo kakati eno yonna tournament zazzaazannya ezibatuusizza ne ku fayinaali atondaga nti wano w'olina okumusuula anti azannya emipiira mingi kyokka ng'ate w'olina okumwetaagira era nga giri emipiira gy'omuzannyisizza obadde ogimuzannyisa kutuuka mu kaseera kano w'olina okumwetaagira katuuse ate omulabe yakuwa amagezi owa ttiimu endala
anti oyo talina kuzannyira naawe n'okikubira naye Ronaldo azannya emipiira mingi nnyo lwaki ku guno tetumuwummuza giri emingi yagizannya kutuuka kaseera kano muleke amalirize tonamenti Nambooze muleke amalirize tonamenti eggwa 2026 era abeereko mu parliament nga tatudde ku ludda lw'opposition ng'atudde ku ludda olwa gavumenti kati tumugjewo tuleete omulala tuwangudde kale yajja atuule ku ludda olwa gavumenti mu bufunze Nambooze yalima gojja okungule which is okay singa abantu b'emukono banaabeera balonze ggwe kubanga be bakama baffe abakulembeze oba obukulembeze si bwakutambulira mu ndowooza ono mukooye ono agende ono atuviire nedda tebiba bityo jangu omuvuganye bw'ona omuwangula bwe tunaatuuka 2026 nga yeggwe amuwangudde ojja kutuula ku ludda lwa gavumenti mu parliament wadde nga ye ebbanga lyonna lyabeerayo yatuula ku opposition sekonda lw'onaagutugirayo oba tukyuse tutyo mafaaya olw'okuba twagala okukyusa nga Museveni bwe yali alwana teyagabiramu ku buyinza banne balala nti naawe jangu okulemberemu olutabaalo nga ne bwe yadduka n'agenda e Sweden teyawa ku bayinza balala nti naawe jangu okulemberemu olutabaalo si bwe biba mukitegedde si bwe biba bayimaamu baffe abalungi Sheikh Elias Kigozi bintu bingi ebigwawo abasiraamu babawamba abasiraamu babatta abasiraamu babatulugunya bugolabye ng'ekyo kyekyamaanyi okuyisa emimbala era nga kyekizibu ekizuuzumbya mu abasiraamu Nambooze ku lwayo si kitta abasiraamu si kiwamba abasiraamu si kisenda mizikiti naye ng'olaba ng'ekizibu ekiruma abasiraamu Nambooze ku lwayo fera abantu bo sente ze bakuweeza charity n'otegayo omwana ono n'oziwasaamu abakazi n'ozigulamu emmotoka fera abantu bo ffe tuli bataamunfu totutegeerera kyali baddoko tutegeerera singa ebbanga lyonna obadde ng'oyogera ku bikyamu n'ebirungi ebigenda mu maaso mu ggwanga naye abantu babatta abantu babawamba abantu babakuba emiggo nga mwe muli ne basiraamu banno ogawumbidde ozze ate Nambooze alina okuvaayo Nambooze alina okuvaayo bwe mma mwagala okulaga ebifaananyi ekirungi nti mulwana Museveni bwe tumugjayo Museveni ye mwetegefu okutuwa entebe yaffe bwe tumugjayo Museveni ye mwetegefu okutuwa entebe yaffe ekituufu kiri nti batuteze nnyo bannaddiini bakadde baffe mu Katonda baba tuteze nnyo kuba balowooza muli battiibwa tetuyinza b'eŋŋanga yadde obbakwatako waliwo abatasobola kuba eŋŋanga yadde obbakwatako nze yeekolera bwe mbanga eddoboozi lye erisoose okuwulirwa mu byobufuzi oliwulirwa kujja complaininga nti mwagala oli aveewo ate nammwe temusuula bammwe nedda ffe si ffe tulina okusuula abaffe ffe tetulina maanyi gasuula Nambooze abantu b'emukono be balina amaanyi agamusuula ng'era abantu b'e Uganda bwe balina amaanyi agasuula Museveni ye n'asalawo okwewaŋŋamya mu buyinza n'emmundu Museveni tetumwegayirira Museveni tumubanja kyaffe Museveni tetumwegayirira Museveni tumubanja kyaffe Sheyi gwe bw'oba owulira osobola Nambooze very simple bw'oba oyina muganda wasobola Nambooze very simple ne mmwe mutasoma wasoma Luwalabu ate mmwe mwegeziwaza tiwasoma singa wali wasoma singa naye katakati ogenda kujjayo empapula ojja ovuganye Nambooze nsaba wekitiibwa Allah nsonyiwe wemba nsusse naye amaloboozi g'abano gavayo lwe tunyigirizibwa ng'ate gatukkaatiriza bukkaatiriza ate gaviirayo mu fevoovu abatunyigiriza tegavaayo we tugeetaagira nga basiraamu bannaffe battibwa one of recently waliwo Sheikh Kande baamusiba baaba kiti n'akibeera mu yekka ne bamutiisa okumutta ne bamutiisa kingoyo buli lwajja asonda bannange basiraamu mujja tusaasira waliwo ono muzeeyi gwe yaleeta yeetaaga okukolera emmotoka
bamukolere emmotoka ate waliwo bano ate tabituusa mwana tto abeeko ng'abituusa sente aziwasaamu bakazi tabituusa sente aziwasaamu bakazi kakati Nambooza asooka stepping it down awa abaana abato omukisa nabo baweerezeeko kati ye lwaki Museveni tabawa Nambooze ne Museveni ani yasookawo munne era ani alina okubeera ekyokulabirako eri munne era obukulembeze bwa mukono busobola okutuulako okuziŋŋama kw'eggwanga oba entebe y'eggwanga yesobola okutuulako okuziŋŋama kw'eggwanga era abo abaana boogamba Nambooze aviire nti bajje baweereze bajje baweerezeewa bajje baweerezeewa singa wakozesezza statement nti nabo bajje balwaneko then that statement would be more useful oli wa mukisa sheyi tuli mu kisiibo ne kano kawoningi kagende eri mwenna kubanga ennaku zino ate ndaba mmwe abasiraamu mmwe be basinze okukozesa okunyigiriza abanyigirizibwa oba okukkakkanya abanyigirizibwa naye ekisiibo kigenda kuggwako nja kuba sisalikako musale waliwo ne gwe nnalaba eyo Butambala ali mu muzikiti era nga naye akasukira muwanga Kivumbi yerere banaye kino aluddeko nnyo mwenna nga mwetoololera mu baluddeko nnyo mu opposition tetuyinaamu aluddeko nnyo as long as Museveni akyaliwo